omuntu atekwa kugula ayingire parliament. Omuntu andeka kumulonda kusinziira ku byamulabamu ku byayogera naki. So abantu abasinga agula nayingira parliament nga tagiinaamu interest n'ebigenda mu maaso tabimanya. Mubasanga olinanga nti weekend mbadde mwogera ku ki wiiki namba nga ali mu Uganda. Abantu olumu okwekalakaasa teriyo abadduumira kuba ne kubeesigye nga beekalakaasa teriyo abadduumira. So olumu olw'okubasigwa olangiridde gweosobola okulangira ne bateekalakaasa ate olangiridde ne bateekalakaasa kuba nze nali nkikubye byonna nali mbikozeeko. Ne bagamba naye nkya mutuule waka mukole bwe muti ne bateekalakaasa ate on ne beekalakaasa. Ekizibu ekyakye tulina mu Uganda abali mu kulembera ebibiina abasinga obungi tuli ba candidate. Kati candidate alowooza nomination ye lwenaabawo bankwate ndeke kunominatinga. So kati mu Uganda abantu abeeteefuteefu okuwaayo kye balina si bangi. Kati bw'obuuza omuntu wa bulijjo nga ndi mwese mujju babakwata babata neffe tebatuta. Gwolaba kuziika kufuuka nga kwa kuyomberamu. Oli n'obasanga ng'omuntu afudde tugambe wa PFF. Mufu waffe tulina omukolerako ebyobufuzi. So kati ebyobufuzi byonoonye ebintu. Bwe twagenda ne ANT ne tukola endagaano y'okukolera awamu. Ne twagenda n'abanuupu ne tusinkana meetings ezimu. Ebimu bye tuba tuteesaako nga tugamba nti kale muyinza n'okulemererwa okusimbawo bakandidate abamu. Naye mulimu ensonga ezigwawo mu ggwanga nga muteekwa zikwatira wamu. Etteeka liga nti omuntu aneesimba okuba pulezidenti akkirizibwa okutambula eggwanga lyonna ng'ebula omwaka mulamba. Ebyo byavaawo. So bwena embeera gye tulimu olwaleero saagala kuwulikika ng'akungubaga tulina kye tusobola okukolako. Naye ekyo tetujja kujja kukyogera wano ku leediyo. So bannaffe ekirungi puroguramu bagiwulira nawe byonyonyodde buli omu abiwulidde. Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza. Yakoze olwaleero weebale wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Neneebaza abaakoze n'enkulisaayo abakyakola. N'enkulisaayo n'abaziikiddeko mukwano gwange Betty Bakireke Nambooze. Betty Guma olwo bwe bityo bano bayibulwa baga nti inna lillahi wa inna ilaihi olwarabu nze njogera nga bwe nkiwulira. Naye nga Betty mukulike eyo abasobodde omuziikirako mukolo gubadde munene nnyo manyi nti naye guyina we gwatuuse ne gumusukkako mugana ng'empi waawo enko waawo ndooza wa Segona. Segona abadde ayogera abavubuka tebamuyisiza bulungi nnyo naye nga ndooza amaliriza n'ayogera. Semujubuuza abantu awuliza Radio Simba basebo ne banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza mu nnyanja ya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Ampuliriza Lutindo. Semuju tugenda mu campaigns proper. Leero mbadde mpuliriza chairman w'Electoral Commission atugambye tetuddayo okubayita mmwe nga tuyina fundraising nga tuyina emikolo egifaananaawo gyonna egyetaaga okusonda ensimbi. Tugambye naddala abamaze okwewandiisa temutegana naye n'asuubiza n'okusuubiza nti ku luno tebagenda kulinda eri nga kalulu kawedde. Bwe bakukwatako nga wabadde mu fundraising between now and the election they prosecute you now. Nti abo bo ajja nayeetema mu fundraising nga wabyabufuzi ye wakuprosecutingirawo right away. Kenya bawera fundraisers I think omwaka mulamba towards elections. Ne baziwera ne baga nti no more fundraising bewaabwe sina byabufuzi bokka. The whole concept ya fundraiser bagiwera. Ekyo kisevinga mmwe bannabyabufuzi ekisooka okubasaba mmwe bamukuba celebrating embeera eno. Okusooka amateeka agali mu kwatagana ku byokulonda agali mu
Parliamentary Elections Act, Presidential, Local Government, Electoral Commission ne bwetaaga basomera abantu. Abasinga obungi baba bagamanyi naye okubissa mu nkola kyekizibu lwa nsonga bannayuganda abasinga obungi memba wa Parliament byakola n'omukulembeze omulala n'ebiri mu tteeka byawukana. Era bw'otojja bagamba nti bye baagaza MP bijja kuyimirira olw'okuba waliyo okulonda. So abantu bajja kusigala nga babikola mu lukujjukujju kugamba golooza nti bano ab'NRM ababadde basimba abantu ennyiriri babadde kye bakola nti kiri mu mateeka. Nze nyina munywanyi wange ali mu Parliament w'e Busoga eyo naye bangamba nti mu kalulu akawedde nga olaba ono minisita yasimbanga abantu ng'agaba 5-5 bayingira layini 5-5 ate nga teyeekwese. Era ne yali amuvuganya n'atamuwaabira teyawaaba nga tajja kusobola. Kati ebitundu ebimu nagendako ebuhweju twalinayo by election ewa Mwijukye nga waliwo MP omukyala yali afudde nga naffe tulinamu candidate seera tukyalimu FDC. Bwe twamala okwadressinga Laale Mwijukye n'abagamba yeta n'akufuuka MP edulamuza omwenge 4 ogwo omwenge ndoza gubanya ogw'ebyalo ne mga candidate wange nanga yeno teeka tekiriyo so kulaale byebiriyo kyova olaba Tumukunde yabagamba yali agaba Waragi otafiire n'abagamba nti ngenda kuba Waragi gwe mutanywangako mu nsi yonna. Ebyokulonda mu Uganda byayonooneka era olumu obuuza nti bate bitandikirewa kubanga mu bitundu ebimu kugamba ekiringanga nti teeka mu bitundu ebirala muno omwaffe emmeramu okwegendereza fundraising oyinza ozivaako n'abantu abasaba olumu wano zigenda okujja nga ffe tuzaagala zijje tubagambe nti etteeka terinzikiriza etteeka terinzikiriza kati ne bisigala laagire wano ewaffe mu bibuga kasita abantu bamala nomination ebiseera ebisinga olwawo okujjako maybe ab'NRM n'abatono kubanga nera walina okuwaaba okuyitiridde eyo mu byalo tebiriyo bo basigala batambulanga nga tebakyuse nako nkugambye nti kati ewaba Mwijukye nalaba bagaba omwenge madulaamu kulaale sigamba nti agutadde wali abantu banywa naye bwamala okwadressinga abalonzi n'abagamba nti omwenge guguno so kati n'ogwo omwenge bagukonsideringa nga nguzi tokkirizibwa. Era waffe mbadde magamba ekira n'ebimu bye tulina okukola nga bikwatagana ne campaign tulina bikola saawa zino. Etteeka terikukkiriza yadde ogaba sweet. Waliwo omusajja yakiikiriranga bantu be bayite olujumba bantu be Kalangale erinnya ndyerabidde balukwaga we bamujja ku Parliament yagabe nti yalina tournament ey'omupiira tournament neezanyibwa neeyingira mu biseera bya campaign nomination so ente n'agigaba nga amaze okunominatinga naye nga tournament yali ebadde nga weeri ne bamugjayo kikulukuunyi okumugjayo muwanga ayingire Parliament yagaba sitima ttaala ya mukono zaali sitima ttaala ya mukono era omusajja omu omuzeeyi yagireetanga ekyayina mu kipapula naga ono yampa ettaala y'omukono kikulukunyu n'avaayo for bribery. Abalamuzi ku Parliament abasinga obungi bateekawo enkola egamba nti oli kasita akakasa aleeta obujulizi nti waabaddewo okuwa omulonzi ekintu tebatunuulira muwendo gwa kintu ne woba omuwadde kikajjo kasabeera nga wamuwadde nga biseera byakulonda. So Electoral Commission okulangirira ndowooza ejjukiza abantu kyesiri sure nti esobola okutwala abantu ebavunaane kubanga emisango egikwatagana n'ebyokulonda mingi. Andi agamba nti tayagala kumala kuspendinga sente n'arunning an election to its conclusion ate ne bajja ne babawaabira kibakostinga sente nyingi neki ako kajanja ka Electoral Commission obligation si enforcing byeteko okuenforcing ebimu biri clear kujja muntu nga talina academic qualification bwe bityo naye mulimu ebyokwenforcinga nga bya law enforcement kubanga Electoral Commission siinaawo
enayo tribunals because etteeka mu Uganda terikiriza muntu kutuula nga ovunaana omusango n'oguwulira n'ogumusalira. So electoral commission erina tribunals eteeka okubeera nazo. Kati Ssemujju baba talina academic qualification osobola okugenda n'ofayiringa mu electoral commission ne batuuza tribunal n'ebawuliriza. Mulimu n'obusangusangu obulala naye gino eminene egimu tesobola era lwegezaako kooti yeetera olaba ne ku academic qualification esobola ogwamu omuntu kooti n'emuzaamu. So ebintu ebisinga bisalwawo. Anti chairman wa electoral commission adaga nti kati bwe bakukwata olumwa nti amateeka agenda mu kooti amateeka olumu agavunula bubi kubanga wetutandikidde yes doesn't matter wetutandikidde process eno y'ebyokulonda ne batugamba nti buli omu agende mu UNEB asatifyinge ebibuuzo tubabuuza n'abasomera wano nti ye nga tubaga yasomera wano tosobola kuŋŋamba nti certified copy esinga original ndiri yafe nkwetere certified copy gy'oyagala not original twamala bakidduseeko ekyo nibanga nti waliwo miscommunication so ebimu babyogera enthusiastic nekyemanyi oyinza okusanga ne Museveni naye mwali nga yabaga nti byanawunsinga kuba electoral commission ebyekola ebisinga Museveni yabibalagira nga bwola abayongezayo nomination za parliament kubanga yandibadde na interest ki kubanga NRM bwe yabadde mu ku campaigning nga juze ebifo bya NRM naye yennyini yadde akubanduulu ku nguzi eyabaddemu. Museveni nali naye ku ADM ne mugamba commercialization of politics agenda kwolona ebyobufuzi mu Uganda ensimbi mu byobufuzi nagamba mutabani wange nze mbadde nnwanyisa ekintu ekyo nzekka kati naawe neegaseeko. Museveni dumu twali mu palamenti ey'omwenda ng'eggwako oba ewedde ne batusasula ssente z'amafuta omubaka palamenti n'omusasula amafuta nga bbeeyi weeri ku pampu ze ssente ze batusasula buli omwezi mutwala okutuuka mu constituency ye naye baali batusasula ssente nga batusasula 3,000 nga ku pampu kuliko 4,500 kakati ne bazibala ne bagamba nti balina ozitusasula olunaku lwezagenda waggulu bwe babalamu fe abawano mu kibuga tufuna ntono naye abava ewala nga bafuna ssente nnyingi miliyoni 100 miliyoni meka. Museveni n'agaana. Moses Ali n'amugamba mu kabineti nti gwowa abantu ssente fe oyagala tuzigyewa ze tunaabawa ekyo nakiddukako. So Museveni empisa embi mu byokulonda zonna zitandika naye kati bano babeera nabo bayiga buyizi ye olw'olumu yeebuzaabuza ne yeefuula ntagula balonzi ate nga yasinga yennamba emu. So kati Museveni ekizibu kyabeera nakyo Peter NRM abasinga bamusaba ssente z'okugula abalonzi kati bw'aba taaziba walina kulangira electoral commission nesooka nerangirira nti balina kukwata ng'ogaba ssente tabu bagenda kujjamu kati onaazimusaba otya bwe banaatula nenga bakandidate nga bamugamba nti twagala ssente ngaga nti ezo bagenda kukwata temunsaba ssente olumu bakiranga nga kyabyabufuzi kubanga electoral commission terina kintu kyesobola kuimplementi nga kyemmanyi nothing. Ngolaba ebibiina by'obufuzi katulina ebibiina 27 etteeka ligamba nti ebibiina biteeka okufayiringa nga returns with the electoral commission okutwalayo enyingiza n'ensaasaanya na buli kimu. NRM yamala emyaka egisooka nga tetwalayo mbaliryayo naye electoral commission etunda butunuzi ebibiina biteeka okuba nga annually mulimu ebibiina by'omanyi Peter nayo ng'obyekanga bwekanzi nti biri ku register. So kino bakyogera siri wano nti ngumya beesimbyewo kumenya tteeka buli muntu ayeesimbyewo amagezi gemuwa bw'aba yeesimbyewo ku local government kirungi n'agenda asoma local government act ne regulations bw'aba agenda kwesimbawo ku parliament kyekimu ne ku president amateeka gonyini n'ogamanya n'otagagwamu ng'omaze kugamenya abasinga obungi amateeka tebagayina kati ffe tuyina bukuleti eyo gye bagatana amateeka gonna akwatagana n'ebyokulonda. In fact bw'ogenda wano ku bagiyita nini publishing ebitabo gazette UPPC yes balina aka office wosobola okugenda buli ayeesimbye especially ku parliament n'ogula amateeka ago n'ogadalasa n'omanya nti bino nzikirizibwa okukola bino sikirizibwa. Abasinga obungi balugwamu nga tategedde oyo omusajja oyo gwe bajjayo kalangala eyo yatema n'omulanga ng'okugjayo nti bakugiddeyo ku nte naye nga
ogigaba ku tournament gye watandika nga nomination tezinnabaawo naye nomala okunominatinga n'ogaba ente kikulukuunyu ettaala ze yagaba ez'emikono ze zamugisa mu palamenti era teyadda n'essaawa ya leero so abeesimbye balina okwegendereza naye kirimu ekikulu eri eggwanga amateeka gano ekigendererwa kyago kyali nti omuntu atekwa kugula ayingire palamenti omuntu andeka kumulonda kusinziira ku bye bamulabamu ku byayogera naki naye awo tulinganga abaavaawo mu bitundu ebisinga obungi ebya Uganda omuntu bw'aba teyeesobola kizibu nnyo n'abalonzi bennyini batandika n'okulabamu ebituli ng'oza okwesimbawo ekigendererwa kyali kya abantu abeesimbyewo obutagula bifo oli ayingire mu palamenti omulezi gidano Peter nva mu palamenti mukwano gw'omuwanga Kivumbi ali mu kusomera palamenti ripooti za Public Accounts Committee ezikwata ku ripooti ya Auditor General emyaka ng'ebiri bukya sente za gavumenti bwe zoonoonese naye mu palamenti tubaddemu abantu 24 palamenti ya ababaka 5 29 era nnyimira ne ngamba sipiika nti ng'ogyeko Muwanga ne Namugga bombi nga chairman omulala vice chairman n'aba UPDF abakyala babiri ne mugamba oba abasindika kujja kulaba boogera tuli 2 nti naye mu palamenti y'abantu 529 babeera batya nga basoma ripooti eyo enkulu eyenkanidde awo nga tetuliimu Muwanga naddamu n'akyogera nga nsimuju yakyogera dda so abantu abasinga agula n'ayingira palamenti nga tagiinaamu interest n'ebigenda mu maaso tabimanya mubasanga olinaga nti wiiki eno mbadde mwogera ku ki wiiki namba naye ng'ali mu Uganda so kati amateeka ekigendererwa kyago ekikulu kyali kyakuuma abantu nti baba basindisa omuntu mu palamenti agendeyo ng'alina interest agenda kuwayo n'ebiseera palamenti ereke kubeera nga it goes to the highest bidder so kyekyali ekikulu ekyamateeka ga bribery mu kulonda naye Ssemuju just a second ku kya palamenti omanyi buli lwe baakayananga ku tteeka lya Kampala eryaleeta KCCA nga babajjukiza nti lyayita mu palamenti era nzijukira bulungi and I keep saying this nti a lot of the confusion mu tteeka eryo nti baalireeta mu budde nga abantu tebakyaliyo mu palamenti nga buli omu atandise genda kunoonya kalulu Lukwago n'akwata draft yaabwe gye baaleeta n'agikubamu ebituli n'agisokoolamu ebimu kati bwe bagenda obisokoolamu obuyinza obumu ne bekkakkana nga bwe baali bawadde Idi bwenkanankana bwe bawa Lord Mayor oba ki timing ya sensitive matters ne issue ya quorum. Shouldn't we be thinking, I mean, how can Parliament sit nga muli abantu 25 ku bantu 5? Even the minimum. Tewandi baddeyo minimum level neyo kutuula obutuuzi. Nze gye nkola meeting ne bwebanga teina resolution gye genda kukola. Tuina kye bayita minimum quorum. Era chairman amala kubuuza tuina quorum okutandika meeting. Ne bamugamba nti tuwera oba tetuwera. Ne baye ensonga ze baga nti batali substantive bwe babe baliwo nti eno meeting tesobola kugenda maaso. Ne parliament, how do you tell Ugandans nti mwatudde abantu abatawera 5? Kati kibadde yakawungeezi kolwa leero. Parliament zengenzeemu nnyingi naliko Kenya nga naye abantu abeeramu batono. Naye bo kye batusingako mu biseera ebyokusalawo bamala ne bakulumuka ne bajja ne basalawo. Ekizibu kya Uganda namba emu abantu bagenda ne balonda omuntu nga ne mu Parliament tayinaamu interest n'akamu. Naye ng'amanyi nti Parliament eyo basasulayo omusaala munene abalala sina musaala balala ddiiru. Olina omusanga musuubuzi n'amanya nti bembeera member wa Parliament nsobola ogendanga mu finance nengoba ddiiru nengenda eno nawa. Kati ebyembi etteeka lya Parliament ligamba nti quorum bajja gyetaaganga mu kiseera kyakulonda naye era n'ebiseera ebisinga n'ekyo omuntu amala kuyimirira n'akireizinga okujjako mu bya constitution. Bw'oba okyusa constitution etteeka ligamba nti
oyina okubala ababaka ng'obayita n'amannya gaabwe ng'ogenda kukyusa mu constitution. Ewasigadde wano wala wabeera wakuwewa. Speaker tamala nakubuuza bwakulaba ng'ojja kuyimuka ogambe nti nno tewaliwo okukola, amabaka tebaliiwo, kyakola takulinda agamba bugambi nti those in favor say aye to the contrary. Kakati kizibu ebintu ebiyisibwa mu palamenti ebisinga obungi n'amateeka ga palamenti gennyini tegagobererwa kubanga nze lumu kakubeere kuba kalulu lumu nayinako Mathouse kyajjukira we yali yaki nenyinyonyola ababaka ne badda ku saidi yange basinga obungi. Speaker bwe yagamba nti kaakati tukuba akalulu those in favor say aye to the contrary, bagamba no yagamba yes, ne tulambuka aye tujja kumuchallenginga process y'okumuchallenginga mpanvu. So yes, ndowooza lyabuuza naye Speaker morale gw'otuula otya, bamuyita Albashir Lubanga, nti otuula otya noga nti nina ababaka 25 n'ogenda mu maaso n'olukiiko. Nina n'owokubiri yadaga nti this is interesting. Ssemujju has chaired, one second, Ssemujju has chaired, Peter Ssemujju has chaired COSASE before. We have been told that public officers like you, Peter, okay, only fear one thing, being embarrassed in the committee. But when the reports are written, either Parliament adopts them omnibus, no one discusses, and it dies there, or they pick up the Auditor General's report and pass lots of Auditor General's reports and nothing happens. So if I'm a public officer charged now, would I really be bothered when Parliament is going to sit with 20 MPs to adopt a position? Asosa uziza morality. Nze nyimirire ngamba Speaker nti report eno muwanga gyasoma nkulu nnyo report ya accountability. Maybe tukomaawo olwayo tunagiddemu enkya kusaawa nnya naye nga tayinaayo kawaayiro nakamu kamugamba kuyimiriza Parliament. Tekali muga kawaayiro kali kagamba baba bagenda kusalawo nga bagenda kuba kalulu. Ewasigadde wonna tayina tekali mugana kubeeramu n'abantu 2 n'agenda mu maaso. Kati ekyo ekya morale ekyo kiri ku muntu, kito kiri mu mateeka. Ono kyabuuza ekyokubiri, ripooti ezo ziba ne recommendations nyingi. Recommendations ezo bwe bamala oziisa, gavumenti egenda n'esoma ripooti yonna neeta kye bayita treasury memoranda ng'eva ku buli Parliament kyesazeewo kimu ku kimu ku ono mwakola ki, ono twagamba mugobe mwamugoba, ono twagamba. Kyenjagala abuuziza amanyi nti Parliament okujjako eya South Africa abaka Parliament gye bagenda mu kooti ne bagamba nti Parliament kyesazeewo kirina kuba nga kya kooti nga kyankomeredde. Mu Uganda tukyali mu general Commonwealth workings nti Parliament almost eri advisory kujja ku executive magezi. Bwe tusalawo ne bagamba nti bagoba omuntu, Parliament yasalawo gavumenti egobe Mutebire teyagenda. Kati nze nga twakayingira Parliament obeeri newedde twasensalinga baminisita Namuganza ani niera basigala nga baminisita. Okujja ku Parliament nga ey'omukaaga awo tuwadde ey'omusanvu yabanga y'amaanyi nga esobola okuteekawo embeera, naye negye tulimu ne ku nsonga zeesazeewo nafu. Edda n'ebikyusa. Edda byennyini n'ebijjamu nenoonyawoko ewatagiswaza. So ordinarily yes, aba mu byafaayo byonna sina eno Parliament yaffe yokka. Abakozi ba gavumenti ekiseera kye basinga okusangamu obuzibu kyekiseera ekyo nga bali mu maaso g'akakiiko, kubanga abantu abasinga ababbi atya nnyo abantu omumanya nti mubbi than oba olumu n'omusalira omusango. Kyova omuntu agenda mu kooti
neyebikka amaaso nga eri tatya kubeerayo naye nga atya kamera omukuba nga ayinayo omusango. Ekyo olumu palamenti ekikozesa mu nkola ya kuswaza abantu, olumu abaka palamenti bakyabusinga. Nze nakiyalingako sase nali sikiriza witness kujja mu maaso ga komiti ne muvuma, era abakangamba nti kyemba mulina okukola buli omu atekinga notice, fe tugende tuwandike mu report nti ono bamusentencing to death. Nze ntunulira nnyo kooti bwetambuza ebintu, era ndowooza nti abantu abasinga abajja mu komiti olumu abaka palamenti tukola ensobi n'okuvuma ababaka bavuma. Naye omuntu aza okuba nga witness ordinary otekwa kukumuwa mukisa neyenyonyolako bw'amaana agenda n'osaba. Olumu twali mu komiti ya budget nga tuli ntebe eyo, ne bayita abakira motors, ne bayita aba Banana Initiative ab'Ebushenyi, ababaka ne bayita Musenero n'abalala. Baba akatandika okwogera keep quiet, ne babavumavuma. Ne mbabuuza mwabadde muyise baaki? Mubawulirize, bwe bamala mubate bagende tusalewo nga n'okubeerawo tebaliiwo. Era abo abali mu kiramoto ndoza balowooza ndi kate nfuuse mukwano gwa namala kufulumya ripooti ne baleka bamanya nti nange ripooti yange gye nfulumizza tebadde ennungi nnyo gye bali. Naye nga nze nkikiririzaamu nti kirungi omuntu gw'oleese n'omuwuliriza, bw'omala omuwuliriza ng'okusinziira nga bw'olabye n'osalawo nga parliament. So it's important first of all okupresentinga ripooti zino. Teriyo muntu Peter ayagala kumwanika mu lujjudde nga alina kyakoze, teriyo. Mu ntuula za komiti ne ziwuliriza, ne Muwanga najja n'asoma ripooti abantu bonna ne bagiwulira, kiina kye kiyambako kubanga abantu abasinga bw'aba alina kyabbi ayagala akibbe baleke kumutegeera nti akibbe. So ebibonerezo ebiweebwa abantu mu society tekitegeeza kutwala just butwazi muntu mukomera. Gonna okugamba nti Ssemujju mubbi nga buli woyita bagamba oli mubbi, olumu kiyinza n'okuluma n'okusinga ekkomera. So process zino olumu kyeziyamba. Ampuliriza Lutindo, njagala genda mbirango naye nga sinagenda mbirango. Ssemujju wiiki eno jo polisi yakwata omwogezi wa Nuupu. Of course ndabye reactions ez'enjawulo ku mitimbagano. Eriyo abantu ndooza babadde atakula obubi kati nga bo mulimu abaaga nti kaba mukooneko, naye mu sizoni y'ebyobufuzi gavumenti we yandibadde evunaanira abantu. Omulala gwe babadde bakutte Nubian Lee ng'ava okwewandiisa ne Mugambe bamukutte. Naye Nubian Lee bwe mulabye nga poliisi emutwala, era ngambye wano bwe ntuuse ne ngamba abavuka mu newsroom nti muddeemu mukebere. Entwala poliisi gye mututte most likely bagenda musuula ewuweeka. Si Moseki bamututte waka bombi ne Mugambe. Eventually bamututte waka kubanga namulabye nga poliisi emukwata emuyingiza mu mmotoka nga temupakira eri wansi w'akabangali nenga nti poliisi eri decent bwetyo unlikely nti ono emukutte bukwasi. Naye Waiswa bamukutte ne bamutwala ne bagenda basaakinga ewuwe tebannamuvunaana ne we butuukidde wano. Fear factor. Mwe abali mu byobufuzi essaawa eno tubasuubira okuba enduulu. Kino kyatandika I think mu 2015 actually. Besigye lwe yali ava e Masaka ne bamukwatira ekyengera. That time kyalighting up ekibuga ne kikwata omuliro naki. Eventually kyafuuka norm. Mbabazi bwe yagezaako okwesimba, bwe yesimbawo kuba president, ndooza yali agenda mu Eastern Tour ne bakayihura ne bamukwatira ejjinja ku bridge. Era nali nsuubira okumutwala wali wansi Nalufeenya. Yali fortunate, I think yali akyalimu obulangira, ye tebamutwalayo wansi. Then next imweno election ewedde Kyagulanyi ng'ava e Kalangala ne bamukwata and the events became extremely ugly. Yali luwuuka. Yali avudde banne be bakwatira Kalangala. Ye Kalangala bamuteeka mu helicopter n'amutwala ewaka. Naye banne baabakwatirayo.
abamu bagamba n'olwaleero tebabatanga abamu tebabatanga n'olwaleero ye bwe yali ava ejjinja eruuka ne bamukwata and events ne zibeera agre nga zaagala okufaanagana eza 2006 2005 lwe baakwata Besigye. This nero nina omwami gwe mbadde njogera naye amonitoringa wano ebifa wano akola n'embaseemu nga reaction ye ekibuuzo kyasooka okumbuuza, but Peter, where are the actors? Where are the rest of the actors? Have they been fatigued to a point that now they are used, they are saying kino kye kya bulijjo, and therefore the fear will be sunk in? Kuba abadde very concerned nga kanti naye how can this be? Yakamala wano guno mwaka gwe gwa kubiri kati yebuza kino kibeera kitya ne life negenda maaso nga bulijjo. Ampuliriza nkomawo kansoke nkube bino ebirango. Dutino wano ku Radio Simba, Peter Kibazo mu studios gikwanjulira, ndina Ibrahim Ssemuju Nganda. Ssemuju, solidarity reaction mulina ati mwaguba mwakowa oba muli batiitiizi mwatya? Kugamba ebintu ebimu bizibu okunyonyola. Gwe wennyini wanyonyolako wano Peter ng'osoma mwayitako ku mirambo oba okyajjukira ensambya wali nga nammwe okutya kubaweddeko era ng'omenya akasitaani n'osuulako n'ogenda mu class. Waliwo abantu lwe batuuka. Nze nali e Sudan mu biseera bya Bashir baali bagenda mukwatira South Africa, Zuma n'amutolosa nga aba civil society bafunye court order bamusibe bamuweereze mu International Criminal Court. Abantu bayaniriza Bashir ku kisaawe ng'akomyeyo ne ng'omusajja ono bamwagala. In less than 4 months baali bamugoba. Abantu olumu omuntu asobola obbabrutalizinga kagabeere mu maka ng'oli atulugunyiza omukyala n'abaana ne basirikayo omuntu ajja abatenda bugonvu nga gawali abantu tebakyanyega. Mu Uganda abantu beekalakaasizza, nange nentuuka ne ng'oba olumu baabakooye omuwendo gw'okusasula guba gususse kuba nze nali nkowoddeko kwekalakaasa. Olumu twali ne Dr. Besigye ntuga nti tubagamba abantu ekintu kitono kye banaasobola, tewali kukola enkya buli omu asigala ewaka kubanga ekintu ekina gwe kyendenjalinga. Disitulikiti abaasigala ewaka yali Kasese na Lukunjiri, abalala baakola. Abanuupu okutwala ba Mufumbiro n'abalala be batutte Mubijaya nti wawo n'abalala be baagasse ku musango okuli ba Edi Mutwe. Mulimu ebintu bibiri. Abantu olumu okwekalakaasa teriyo abaduumira kuba ne ku Besigye nga beekalakaasa teriyo abaduumira. Nze ebiseera bitatu akatandika observer twatandika mu 2004. In fact bakwata Besigye Kevin Alire twatandika ne observer yali afudde nga tuli mu All Saints tusaba ne batuga nti ekiri mu kibuga era nga tudduka kuvaamu tugende tuziike niteriyo abaana batandika kuba balina bawakiseka. Ekayunga abantu okwekalakaasa Mengo si yalagira nti bane mwekalakaase. Wabaawo abatandise kakubeere kusiba Bob Wine gwe baali basibye si yalangira nti bane enkyamukeere mwekalakaase. So olumu olw'okubasigwa olangidde gwe osobola okulangira bane bateekalakaasa ate olangiridde ne bateekalakaasa kuba nze nali nkikubye obinda nali mbikozeeko. Ne bagamba banaye enkya mutuule waka mukole bwe muti ne bateekalakaasa ate on their own ne beekalakaasa. Nze ndowooza okusookera ddala mu Uganda tetunnaba kutuuka nga nsi ndala abantu kwekumamu muliro gusembayo gamba nti ku luno ekiba kibe. Sudan bwe baali beekalakaasa ogoba al-Bashir, in fact abatano kwekalakaasa baali bakyala. Kenya babadde beekalakaasa batandika nga balenzi bato n'abawala abato era nga bagamba nti ffe tuli leaderless faceless azimanya what. Naye bo beekungira ku social media. Wane waffe tugenze tusemberera tetuli wamu ku level nga ya Rwanda. Kuba Rwanda simanyi bano Mukama kisobola n'okuyitamu ganti enkyatu weekalakaasa. Naye omuwendo ogusasula wano gugenze gufuuka munene ng'abantu okwekalakaasa okw'okwetegeka si kukyali kwangu. Kubanga gwe walaba lwaliyo okwekalakaasa ku lw'obuli bw'enguzi mu Parliament
bonna abeekalakaasa baabayoolanga ne babaloolinga ne bagenda namukomerwa lw'omuwala yali akoloba mu rediyo kiba mu mawulire nanga tatyena kuddamu kwekalakaasa wiiki 2 ali mukomera yali asuubira nti abantu bonna bajja kujja ate tebajja n'abatukuŋŋanya ogenda so wano waliwo nange kyesitegeera kuba lumu nagamba gye n'omuntu twayitako abantu okwekalakaasa n'atugamba nti ekisinga omwewunyisa ku Uganda mujja ne mwekalakaasa ku lw'ebbeeyi y'ebintu abantu abanyigirizibwa ebbeeyi ne badda mu madirisa ne baga nti bannange tubasabira mwebale kati nga muntu atugambye ekyo alaba nga kiri ennyo mu Uganda tikiri mu nsi ndala nti abantu ku lwabwe weekalakaasa ate bo bennyini tebeekalakaasiza ne bakusabira busabizi era kyobola Besigye kyamubonyaabonya nnyo nga agamba ne bwe nabadde Luzira nga mulaba nakuleggulo ne Lord Mayor Erias Lukwago nabuuziza Besigye nti abantu tubagambe bubaka ki bw'obawa nga bw'obuuziza exactly bwe yambuuziza nangamba abali mu kwetegekera ebyokulonda muri wakati mu kwetegeka nabanga nti Bobi Simanyani bamukutte ne gundi bamukutte nanga nti kati ebyokwetegekera okulonda byemugenda mu nsinziro kwa bantu bagenda nti bakole ki nayaga nti alowooza nti kyabulamu wano ekirungo n'okutuuka okutujoga n'okwata abantu kyekyombuuziza naye nga nange siina ansa nti ne bakwata abantu ne mulemu okwataganiramu abaopozi ne baga nti enkya tulangiridde kwekalakaasa ekizibu ekyakye tulina mu Uganda abali mu kulembera ebibiina abasinga obungi tuli ba kandidate kati kandidate alowooza nomination ye lwe n'abaawo bankwate ndeke kunominatinga mu 2011 nga maze okuwangula ngenda mu parliament bankwate guwajika ne muleeta emmere ne muwanga bwe bantwala e Luzira nalekayo n'akafaliso kange mu bitu Maxon ngamba nsuubira okudda mangu akafaliso mukankumbire nga mmanyiwe enkomoyo bwe tugenda kuddamu twekalakaasa enzirayo omu ku bannange banywanyi nange gutuddamu kwekalakaasa nga tonalayira oyinza okubeera e Luzira n'otalayira ddala so kati mu Uganda abantu abeeteefuteefu okuwaayo kye balina si bangi kati bw'obuuza omuntu wa bulijjo nga ndi mwesemujju babakwata babatanda effe tebatuta kati ne tubeera awo era osabirira busabirizi nti lumu wabeerewoko abantu okwekyawa nga kwolwo tekujja kubaako kkomo kubanga Museveni ne bwatufuga bwati Peter abantu tebasobola kwekalakaasa nga bwe beekalakaasa e Kenya ne babulwako nga Abaganda bwe bagamba nti akugoba takutali tabulako kyakusuuza kyova olaba Ruto eyali aleese emisolo kolo baabali emisolo gyali mmeka 9 gyali mmeka gyonna yagita n'agobako n'abamubi yalinawo mu kabinenti of course n'ayita ne Raila Odinga n'abayingizaamu oluvannyuma n'ayononekera mu birala abantu okwekalakaasa first and foremost ebiseera ebisinga tekuba necessarily kwakujjako gavumenti naye kubeera kulaga butakkiriza ku nsonga eriwo kati ebyembi nti wano Museveni okwekalakaasa oba kwakulaga butali bumativu oba ki beetegese nnyo kino kyogambye ekyabanubiyaniri ne Mugambe tufugwa gavumenti y'amagye okwekalakasa gavumenti y'amagye olumu omala kukirowoozaako kubanga nze nagenza okwerekera Erias Lukwago ku nomination nagenza okutuuka ewe newaŋŋaali munde otuuka mundeba nti bamukuto otuuke nateete tuwaze twegoba bwegobi olwafulumye enakawa gye bamunominating okufulumya ebweru ngeri abasirikale abasukka 10 enguudo bazigadde emmotoka ya Lukwago lwayiseewo ne baggalawo teri mmotoka ndala ekkirizibwa kugattako era awo nasigaddewo okumala eddakiika ne ziwera ne Juma saagisadde naye nti kinti Lukwago ajja kuyita mu kibuga just nti ajja kuyita mu kibuga so kati tuli wansi w'amagye ge gakulembera Uganda abantu abasinga obungi agendanga naye omuwendo gwengenda okusasula lwe twasembayo okwekalakaasa amadde n'emisango ebiri mu Buganda Road bannange be nali nabo nga tulina kufuluma Katonga nga poliisi n'amagye abali ebweru ate nga tetuli bangi twali tulinganga era eventually bakwatako ndoza twali mukaaga naye nga batuyiridde emmotoka ne poliisi n'amagye ng'oyinza okugamba ndowooza Uganda yonna eri mu Katonga egenda kufuluma kwekalakaasa
era abamu bagenda batta ku bigere mpolampola abalengera embeera ne baddayo abagumu. So nze ndowooza tujja kutuuka ekiseera maybe kitulemerere oba nabo bajja kutuuka ekiseera nga kwogwo omulundi bakwata Bobi Wine babeeko kye bakola, kubanga olumu ekireetawo okwekalakaasa mu ggwanga nze nga nti nze njagala nkulangirira abantu bakugendemu naye kuyinza okubeerawo nga sigwa okulangiridde Egypt ng'abantu beetamiddwa nga waliwo batukanagana kino kiyitiridde Egypt nono yali Tunisia okugyako Benali mutembeyi bamugyako bintu bye neyekumako omuliro abasigale ne bagaa kino kiyitiridde ne bayingira ku street. So ne wano tulinganga kubeera nga ne wano babagoba ku mwala ne baguva eri mpaka eri ne bajja enkeera naga nti alukwago gwo tayagala nkulaakulana nga bebamu abo bagamba babeera si be ba beneficiary abali direct bano bebasasula sente ku social media mu marediyo nawa bebasigala nga bayomba talina gwe bagoba ku mwala noga nti nsanyuse bangobye. It's not possible Peter nti gwe bagobye wasanyuse okujjako nga bamuwaddemu omulimu timadde ntundiyawo kati bangobye ndi musanyufu. Wano mu Uganda saawa zino nange ntuuka olumu ne neebuuza ne ŋŋamba abantu Museveni alina kumala kubakola kibe ekyaweko tubalabe nga byakola biweddeyo nadde migamba abavubuka mu constituency ewaffe Museveni yajja n'akyala naye nabo ekyokulabirako nti bw'ogenda ku farmers market waliwo stage ya bodaboda nakyogerako ne wano eriko ababodaboda 100 omwezi nga babasoloozeza siringi 350 ku buli mafuta omwezi bo bawa miliyoni 108 zabajjako mu mafuta ng'aggregatinze naye ne baaniriza Museveni aleese 3 miliyoni 3 n'aziwaawo nga mbagamba nti kimukola kyennyininyini kyekitufuza obumbula. Ennaku zino mbadde mbawanya ekyokulabirako ekyabalaalo nti omulaalo ente ziyinza omugondera n'aziwaako n'omwana n'alunda nga wa myaka 15 naye nga n'ente emu esobola omutomera n'afa naye zimanyira mukama waazo mukama waabwe. Kati ne mu Uganda mu mayindi y'abantu abamu kigenze kiyingiramu nga bamugamba kubanze ebimu ku byanneewuunyisa nti anya okukyogerako mu biseera bya COVID ne bwe twatuuka nga ffe mu kulaba okwaffe tulaba COVID yakendedde nga Museveni awuuta obuugi bwatulagira nti enja teri kutambula nitusigala wereka ne tutatambula. So liyale kino ekyokusiba abantu n'ensibwa gye basibwamu kwakana kati saawa zino nsimanyi mufumbiro wa gyali gwoga nti poliisi jo abamukutte babadde tebali identified. Ndabyeko omwogezi wa Nuupu ng'agenze wandege ya ku poliisi ng'aga nti wano anti kati nesimanyi waali nga tomanyi waali at least be bakutte abalala no abaleero poliisi yebatutte be basoose okukwata at least kati olwaliro nzemeya nembuuza gavumenti mu parliament batubulye Sam Mugumi ali luddawa tetumanyi gyali bamukwata. Eggwanga lirimu impunity mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba eggwanga lifuga moolesi nga ankowe gwayagala ennyo Kagame bwafuga Rwanda nti bwe bakwata nalabye awandiise ngagamba nti oyo bamuyita Bobby Giant oyo tugenda ajja kuvaayo ng'ali obesi ng'akendeddeko ne ku sayizi kugamba very serious matters naye nga yazifuula nga byakuzanyirira byakatemba. So lyali we tugenda wagenda kubeera wazibu kiri Peter kyogamba Museveni bwatukugenda mu nsiko abantu abamu be yagenda nabo tebaali nti baali baagala kugenda mu nsiko naye embeera yali yabalemerera. Dr. Besigye yatugamba baali bamusibiddeko mu Nile Mansion n'abaana abalala nga option ng'ogenda mu nsiko tekyali option naye nga kyekiriwo bannaffe simanyi abantu babadrivinga kubatwala eyo. But Samuju kyotodirinze nakyo kyekya solidarity. Omukulu oli bwe tubadde tunyumya nga ngamba nti no Peter ebaayo ekyobunafu and referencinze busiraamu nti nga breaking it down abasiraamu ku kibi nga ampa categories za response ku kibi naga nti at least
one at a solidarity level yabadanga nti musobola okuyimirira mu bibuga ebyenjawulo ne bwe zibeera headquarters naga nti aba PFF bayimiridde ne bagamba kino tukivumirira ye ebyobufuzi bya wano simanyi nti abimanyi nnyo naye ngaaga nti at that level NUP neyogera FDC neyogera PFF neyogera DP ani buli ali mu opposition naga nti this is a cut off point tugenda mu byakulonda kuba abadambuuza nti what does this mean for the elections enkya Ssemujju bwe banaakunominatinga banaakukkiriza campaigning ekira kubanga nzijukira I think lwe wagenda okunominatinga the last elections nga police ekukute kutuuse gyokola ki yes, gyolaga so is this going to be the norm banakkiriza abantu okucampaigninga ebiseera by'okulonda kyebibeeredde ekizibu Peter nti buli kibiina kya byabufuzi n'abeesimbyewo gwolaba kuziika kufuuka nga kwakuyomberamu oli n'obasanga ng'omuntu afudde tugambe wa PFF mufu waffe fe tulina omukolerako ebyobufuzi kati n'omuntu bwe bamusiba nga tugambe wa PFF ojja kusanga aba PFF balabanga nakyo ekyebyobufuzi nti omuntu gwe basibye waffe olina okukaabako n'okoma naye n'abalala abakusaasira ffe Dr. Besigye nga bamusibye twalinako ne okusaba okwawamu ekiseera bwe kyagenda kiyitawo bannaffe be twali nabo tebadda ne tusigala nga aba PFF ffe tugenda mu kooti ku bya Besigye ne bwe guli olwalino lwaleero ngenzeeko mu kooti babaddeyo koshediri ne Muzeeyi Ruzindana namusanga nga tusabira Garuga nankwata ku mukono nangayi nabaali very disappointed nabo ngaga nti on the minimum bandirabiseeko mu kooti ne muga nti naye bagenda ne bamukyalira eruzira naga no that's not the same thing solidarity bajje mu kooti babalabeko so kati ebyobufuzi byonoonye ebintu bwe twagenda ne ANT ne tukola endagaano eyokukolera awamu ne twagenda n'aba NUP ne tusinkana meetings ezimu ebimu bye tuba tuteesaako nga tugamba nti kale muyinza n'okulemererwa okusimbawo bakandidati abamu naye mulimu ensonga ezigwawo mu ggwanga nga muteekwa zikwatira wamu ensonga z'okutyoboola eddembe ly'obuntu ensonga z'okubba obululu ensonga z'electoral commission okutateeka bulungi kulonda naye bizibuwala ebimu sijja byogera ku mpewo kuba abananga bamu bajja bifuna bubi ebyo tubibeeramu nakati bigenda mu maaso ng'oli agamba nti naye bwe naalabika nga nyimiridde ne Ssemujju abalonzi tebayinza kumwagala ate n'awangula owange kati ebyo mu butono bwabyo nga gwe bw'obiraba Peter abali mu politics olwaleero abasinga obungi bwe tutyo bwe tufaanana oli buli kyagenda okukola ne gwanayimirira naye abazananga nti banandaba ne Ssemujju naye yeesimbye ne Ssemujju tayagala kulanga kibazo kati ekyo kireesa obuzibu olwaleero tuwadde meeting e Katonga y'abakulembeze ba PFF abakulu senior leaders ne tuyita mu mbeera nga bw'oginyere tugenda okutambuzaamu akalulu Museveni omulaba nga atutwala mu kuteekako embeera eringa ng'eya COVID era teweewuunya Peter nga ayeesimbyewo ku palamenti bamugambye ajja campaigning omwezi gumu ayeesimbyewo ku bapulezidenti bamugambye emyezi 2 Museveni agenda atutwala bw'atyo mu kimpooze ateekewo ekifaananyi nti mu Uganda mulimu okulonda naye nga okulonda okwo abeesimbyewo mulinganga abali mu nkomyo abataamuko katono okulaga kifaananyi bweru nti awana abantu beesimbyewo webali naye nga katono kabataamu ako tekabasobozesa genda kukola eriyo campaign etwala Museveni ate ng'ebyatandikira ddala kuviira mu kalulu akawedde jjukira nga etteeka liga nti omuntu aneesimbyewo kuba pulezidenti akkirizibwa okutambula eggwanga lyonna ng'ebula omwaka mulamba ebyo byavaawo so bwena embeera gye tulimu olwaleero saagala kuwulikika ng'akungubaga tulina kye tusobola okukolako naye ekyo tetujja kujja kukyogera wano ku leediyo so bannaffe ekirungi program bagiwulira nawe byonyonyodde buli omu abiwulidde ampuliriza Lutindo ono yeeyita the state agambye nti Ssemujju I'm very worried KCCA
either deliberately or inadvertently, has issued instructions for people that are putting posters in Kampala that you can only do it after paying KCCA. That is one. Two, you can do it on electronic billboards and gazetted electric poles where you have to pay service providers. This effectively takes us to Rwanda, where the order was issued that anyone campaigning has to use gazetted stadia and book and pay, where the ruling party booked all of them for all the period, and the opposition, or whatever stands for that, did not have space. The way I see, we are going to be told to use certain spaces that will be paid for, and radios and TVs to run adverts, and no campaigns, lest we make the cities dirty. Semuju, the rest of you actors missed this, but I am worried. Yeita the state. Anti kati kyenkugambye kyekyo state kyazeemu kyenkugambye nti tugenda mpola mpola twolekera Rwanda gyeri. Nani nti bali ebisaawe byonna babibuukinga. Kulu aba RPF baga nti campaigning kwa bisaawe ate byonna ne babisasula. Kati wano Museveni abadde campaigning okumala emyezi nga 5. Actually mwaka mulama nga yetoloola Uganda yali mu PDM. Nabadde Mityana ne luli nakyogerako twali wano nga ngenze kugulawo ofiisi ya PFF. Omwami yatuwadde ekifo nga kirinaanye ofiisi na wanuupu. Omwami njanya omwebaza, omusajja mukulu ategeera ebyobufuzi. N'atuwa ekifo nanga amuteekaawo tenti mukolerewo omukolo gwammwe, kuba twali tulina okulayiza abakulembeze. Poliisi n'etugobawo nti ekifo kiri mu tawuni, n'etutwala ku Kereziya waliyo hall kilomita nga 2-3. Bwe twatuuse okuvaayo okukomawo okugulawo ofiisi yatuganya okukolera omukolo, negamba muli mu procession n'etulya tiya gas. Naye nga yatututeyo bwe twali e Kabaale baatwala awala ne batutwala ewantu nga twegaliddeyo ne kukubo tulengera biri kukubo, n'omuntu w'e Kabaale nga yinza obutamanya nti PFF kugulawo ofiisi. Kati esabiti ewedde nadde nyina meeting awo, nyina muganda wange Karajja alina ofiisi ebuyogere manjo ewabeera nga akatale. Nanga ofiisi yange ngikwazise mu biseera bya campaign, jangu ogigulewo tukolere campaign. Police tent neziwamba n'obutebe. Nenga Ssemujju agenda kukuba wano olukungaana. Era ababadde benalendeko kusinkana namaliriza nga mbatambuziza kilomita namba n'okusoba. Bansanze ku ofiisi ekirinnya. So ekyo ndowooza kati tukyetegekere bwetegekezi. Nze kyendishuwa nti campaign wetandika Peter mulimu byejja nabyo ebimu ne biremerera ebyane bitujja kutuuka tuwaguze. Ekyo ndishuwa ntujja kuwaguza, naye nga betunawaguza nabo mwetegeke. Mu kalulu aka 2021 bakozesanga COVID, nze naye nteekateeka Mulyati okumutwala okwewandiisa. Mulyati bamunzigirako awo ne bamutwalira mupaato, nange mwe bantwalira. So ne ku mulundi guno tebigenda kukyuka nnyo, era abantu nze ekiramadde mbagamba nga tulina ebyaffe bye tukola, nga mbabuulira ne bagamba nti kye muba mukola mwetegeke, we tugenda teriyo amanyi bwe wanaatambula, kubanga Museveni tagenda kukkiriza abantu kumuvuganya. Ekyo kati kyo yakisalawo nti teri kumuvuganya. Alina okuteekawo emisanvu mu makubo, gwavuganya olina okubeera creative. Naye ebyo Peter waliwo kimuzizaako eriyo nga bwoddamu oyo Ziwaroni anvunaana agamba nti kibazo watandise ne Electoral Commission kuwa amateeka kukola ki. Mbadde ndowooza nti bwe tumala okwewandiisa baba batugguliddewo tugende tukole campaign, ye Electoral Commission waneene respondinga ddi. Kyenjagala nga sinaddamu ekyo. Bino abantu ffe abakulembera tulina kubeera creative. Nali Iran nga bajaganya ebiseera nakolanga mu observer buli 1979 bamuyita Shah lwe baamumamulako. Naye Khomeini eyali akulembedde kaweefube w'okumamulako omusajja oyo baali bamuteeka mu nnyonyi ne bamutwala ettaka ne bamutwala e Bufalansa. N'asigala nga abantu nga olaba Besigye bwali Luzira nga Mandela bwe yali Robben Island nga abaweereza mabaluwa
abaweereza kaseti ne bawulira byayogera. Besigye ku delegates conference yaffe ku makya bwe nalangira nti agenda kwogerako gye tuli. Bakeera ku mujja gy'asula yasiba mu ofiisi ya OC olunaku lulamba ne batamanya nti twali twakoze dde enteekateeka era yasobola okwogera n'abantu. So kati abali mu struggle y'okukyusa obukulembeze mu Uganda era abaana ne bagaa nti naye nga ye Besigye bamukkiriza n'okwogera kubinyonyola. Besigye is a Kano, si muntu wa bulijjo ne byotamukkiriza asobola okubikola. But the point is nti abali mu struggle tuteekwa okubeera creative ne tukolera mu mbeera. Nze bwe twatula ne ba Besigye ne bagaa tugende mu woko tuwaka nali omu ku bali batakkiriza nga mugaa kiina makulu ki nti nkedde ku nkya ntambudde ngenda mu kibuga how Besigye ye being Besigye n'atunnyonnyola lwaki kiri important obyali mu okutuwaako obikiza. Gavumenti yatta abantu abasukka 30 naye nga twatambuzanga bigere nti kakati Ssemujju wuyo akutte mineral akiridde ku kkubo. So tuli okubeera creative, ebimu tubidiscussinga munda watali wano ku mpewo oba oli awo tunagenda tubicommunicatinga mpo eri abantu baffe. Oli abuuziza Electoral Commission obuvunaanyizibwa bwayo kye twabagamba nga gavumenti etulumba. Electoral Commission ng'ogyeko okuba nti yewandiisa abakandidate yeregulatinga ne political parties. Era twabuuzaako oyo Simon Byabakama nti gwe ng'ebibiina byewandiisawo diri omwali muvuddeyo nga group ne muga tugenze kulambula headquarters za bibiina tulabe bitubuliye n'ebizibu. Naye nabo balinga nga wali nti bali ku lwabwe kubanga ebibiina mba mubiwandiisiza mmwe mulina obirambolanga ne mulaawe bitambuza emirimu gyabwe ne bibabulira n'obuzibu bwabwe. Kati abo bo bafu. Electoral Commission erimu bafu. Kati bakandidate bano abawandiisibwa actually bakandidate baayo. Poliisi okuyoola candidate kye twababuuza nga bayodambulira tubagamba nti gwe candidate nga guwa muyisa gye yeewandiise. Aziz Kasujja omugenzi nsaba Katonda amusaasire mu 2021 I think nali ndi ku monitor ne wabaayo oyo Nduhura yakuba abantu n'atuuka n'okutta omuntu erukunjiri. Aziz Kasujja n'awandiikira Museveni n'amugamba yampa wabira nga mugambye nti yatta omuntu n'omusango n'amala n'agwa abandoning. Aziz Kasujja yawandiika ebbaluwa written n'agamba Museveni amagye agali lukunjiri gateeka okuvayo otherwise ngenda kulema okutegeka ebyokulonda. Era akakavuyo akasooka ne kakendeerako n'amagye ku biseera ebyo baali bataddeyo SFC ne bagiwithdrawing ne batwalayo poliisi. Kale ekizibu kye tulina nti abali mu Electoral Commission byaddala ku biseera Dr. Kigon teri yasobola kuwa Museveni order as a candidate. Instead Museveni yabawa order n'agaa kino kibeerewo ne bakikola era ebyaliwo ne mu COVID. So Electoral Commission buli agenda okwesimbawo ng'alowooza ejja kumukuuma kyekitutwala ne gye banalangirira obulutu 10 baleke kubba kulangiriramu batayiseewo kyekitutwaza tiimu zotendeka zigende ku polling station. Electoral Commission tegatta ne bayi ne batubba. So lialeeyo mugyerabire mumanye nti tulina Electoral Commission nfu tulina kulwanagana nayo bulwanaganyi nga bwe tugenda mu maaso n'ebyokulonda. Ampuliriza Lutindo.